Nale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amaze n'akomawo ku butaka. Ndowooza kati Katikkiro Charles Peter Mayiga afunye ku ssanyu n'obuweerero oluvannyuma lwa bannayuganda okubanga badde bamubanja Ssaabasajja Kabaka waabwe naye nga alemereddwa okubamuwa. Kaakati Katikkiro Charles Peter Mayiga yali yakuba bulatti agamba kati bano mbamaze naye ssebo tolina tumala tukyalina okulaba Ssaabasajja Kabaka physically. Ndabe n'ekiwandiiko ekiyitaayita nga kikunga bannayuganda naddala bannakyaddondo okujja okubaawo nga nnaku z'omwezi 26 mu kusabira Ssaabasajja Kabaka. Katusuubire nti abanaagenda okusaba temwerabira kujjukiza Katikkiro Charles Peter Mayiga ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyininyini gwe tulimu okukojja ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okujja tujaguze amatikkira ge nga waali bulungi. Baganda bange, mikwano gyange, ensonga yeeyo Ssaabasajja Kabaka waffe gwe tubadde tulinze era gwe tubadde tunoonya abadde ekyokuddamu kyaffe amaze n'akomawo. Kati kansuubire nti emitima bangi gibakkakkanye muteredde mufunye ku weweero nammwe mugenda kussa ekikkowe nti ho nawe no luwedde kubanga lubadde lutabaalo lw'amaanyi. Bingi bituuseewo naye ekya Ssaabasajja Kabaka kyo kibadde kyagenda wala. Abantu ng'emitima gibeewanise, abantu nga babuuza ekyokukola nga munnange tebakiraba. Naye kaakati Kabaka waffe engeri gy'ali ku butaka era awo kale emitima gyaffe kagikkakkane. Mukasa Joseph nkulengedde muganda wange nti omutanda mwali ate oba okitegeera naye akalulu ke tugendamu kano aka 2026 bino byonna bye mulaba ebigenda mu maaso byonna byali biri menti okubanga bihappeninga. Twajja wano ne tubagamba ebintu bya mpuuga ne muwakana. Naye kati mwagenda okulaba nga bigaininze momentum ne mubibuukira. Oba okitegeera Owekitiibwa Lutamaguzi yakugambye, Owekitiibwa Lutamaguzi wulira njagala gwe wenna mobilizing akalulu omanye Owekitiibwa Lutamaguzi yakugambye tugenda mu kwa muliro we either make it or break it. Owulira okulonda kwe tugenda mu kwa muliro we make it or break it. Kubanga kakati wano omusajja tasobola kutubba kulonda mirundi nga egisukka mu 5 ne tuba nga tukyalina relevance. Kati tunagamba tutya abantu nti omusajja yatubbye nga tuyingidde mu kintu kye tulaba naye ate kye tutagenda kukola tetusobola kumulekerawo nti tuzire. Ajja kuleetayo bakatumba oyi. Owulira akalulu ke tugendamu kano we either make it or break it. Ono Honorable Lutamaguzi yakugamba kati gwali eyo translating a message ye ogambe nti Honorable Lutamaguzi ayogedde bwati ne bwati. Halima Mariam wa alaikum salam wa rahmatullah. Njagala sharing video bannange bulayo abantu 30 tutandike video. Kana akalulu Honorable Lutamaguzi akugambye nti we either make it or break it. Mujjukiro no musajja yatubba. We either make it or break it. Wulira. Osanga ku mulundi guno analeetayo bakiyingi oye naye n'amuteekawo ne zino gurupu za bakalimingo byabotandisa okulaba abagusambira eno mu ngeri ya Kimagwaya mu opposition nga tubalengera kati ayinza okuba frontinga. So kye tugenda okukola tetugenda kuzira. Okuzira is not one of our options. Ekyo kyo twakijjewo tulina okukubeeramu naye ng'okulonda kwe tugendamu kuli reformed with a reformed independent electoral commission by not just the word independent but even by character. N'ekyokubiri ffe nga bannansi electoral commission twetaaga ebe disbanded kubanga these are no longer working for Ugandans. Bano bakozi ba Museveni ne wetwebuzaabuza musimanyi bujjako erenca musimanyi bamuyitaani justice bya Mukama bwakeera enkya nevolingire ground onwati ground wasobola okugirevolingira bufuna obukulembeze. So tetusooka twetaaga chairperson ne board efuga electoral commission ebeerenga is a representation of all political parties ezigenda akalulu ke tugendamu aka 2026 kenweyinga bwenti nti kayinza obutabaayo kayinza n'obutabaayo. Akalulu ke tugendamu aka 2026 we are going to make it or break it. Museveni no message njagala egende gy'oli. Museveni nkimanyi watuuse dda ku video kuno kwoli.
Akalulu ke tugendamu aka 2026 we either make it or break it. Era namwe mwenna abaana ba Nuupu abali e Uganda. Bannange kana akalulu ke tugendamu nkugambye omukazi wa mugendako n'omumanya nti akusiize siriimu. Bw'ogenda nga akusiize siriimu oba ozadde omwana ewaka okimanyi nti oyo omwana si wuwo. Omusajja gwe tugenda naye mu kalulu yatubba. Kati ekitutwa Museveni ekituleeta mu kalulu tukimanyi bulungi nti ogenda kukozesa obukodyokodyo, tukimanyi bulungi nti ogenda kukozesa PLU, tukimanyi bulungi nti ogenda kukozesa magwayawo. Omulina magwaya eggulo mwenna mwabalabedde mulaba omupyeki. Ogulo mwenna mwalabye omupiira gwa England bagambye coach ajje mu Kyle Walker ku namba ku left ku right back n'agaana. Kati this time we either break it or tukimanyi ebintu byonna Museveni byoyagala okukola tutakudde. Msagala kuwemulira ku TV ku video kuno. Niye Museveni oyitufumise, oyina gy'otufumise engalo. Oyina gy'otufumise engalo. Ebula y'abantu 7 mwekka mbagambye ntandika n'abantu 105. Museveni oyina gy'otufumise engalo, oyina gy'otufumise engalo. Engalo bagiyita yakumeka. Tunula ku mukono gwo, waliwo engalo esooka eya Nassu, waliwo ey'okubiri. Engalo eyo ogirabe, engalo eyo ogirabe eyo. Museveni oyina gy'otufumise, naye njagala kugamba oyina tetujja kwekyusa, ffe tulina missioni yaffe. President omuganya okugenda ebundi bujjo, naye tekigenda mulobera kugenda gundi eyo lukunjiri. Tekigenda mulobera kugenda Sheema. Hamo kitegeera. So Museveni njagala kino okitegeere. We either make it or break it. Guno gwe gusembayo eno finaali. Byonna byokola njagala okugamba byonna byokoze bannange. Ebintu bye batukoze kati bagenza okulaba Kyagulanyi Robert Ssentamu teyali mu equation zaabwe. Mu equation zaabwe baali babaze Mpuuga de Mapuuga. Besigye. Mao. Kyagulanyi yali taliimu. Kati beebuuza Kyagulanyi yavaawa era tumukoze tutya. Kati gwe Kahindo Otafiire ovaayo ssebo mbotu encouraging. Go and encourage your children. Go and encourage your children. Fe tuveeko. Fe commander in chief waffe tumumanyi. Leka kutwesirwalizaako. Kahindo Otafiire obadde minister wa internal affairs for how long? Police up until now. Mwino oyo omusajja simanya Nabwire simanya ani oyo aganya abantu imagine president yagende bundi bujjo ya bookinga Boma ground mumuganye ya bookinga radio ina ne receipt mumuganye kati lwaki tomukubidde Nabusimanya Nebwire wakako oyo omusajja babadde bamuyitani bannange mu typingire wano mulabe. Kati ovaayo wano oli mukwevevengesa mbusimanya abavubuka bakoleki. We don't want your advices, my friend. We don't want your advices. Wama kitegeera. Kakati video etandise. Njagala musharing video. Video etandikese. Njagala musharing the video. Bannange mbadde mbasaba waine mmeme ntono. Vako video eno nkwegayiridde. Aine mmeme ntono Nabwire wama yes Nabwire aine mmeme ntono please vako video eno. Oba wasoma oli musirikale. Tunulira body language ya Kabaka. Njagala bwoba oyina mmeme ntono vako video eno please. Wabula nga sinatandika video. Njagala muntagingire Charles Peter Mayiga asembere ku video eno. Njagala muntagingire omulangire yeyita omulangira Wassajja Apuli.
njagala muntu agingire Nabbosa Ssebuggwawo, njagala muntu agingire Mpuuga de Mapuugas, njagala muntu agingire Maama Nnabagereka basembere ku vidiyo eno. Naye bannange mbasaba bw'oba oyina emmeme entono please va ku vidiyo eno. Naye nga sinaba kutandika vidiyo eno njagala muwulirize kagundi kano. Luni damu wetegereze vidiyo ya Kabaka oba wasoma oba oli musirikale tunulira body language ya Kabaka bw'abanga kituufu nabala abakola editing abasemwayi ako bakagudde body language yokka yesooka okubayiwayo. Kakati kankubuulire broadcasting ethics presenter yeyanjula kyenjagala okutoka okugamba presenter oba producer yayanjula era nga bw'owulira bw'entera okukola programu zeezo. Kakati eyo sijja gendayo. Kansubire nti Mayiga otuuse. Mayiga kansubire nti otuuse. Okusooka nkulamusiza ssebo. Mayiga kansubire nti otuuse. Kansubire nti otuuse Mayiga. Emabega kaawo wagenda n'okola vidiyo. Wagenda n'okola vidiyo. Ka vidiyo kaakano ke wakola Mayiga. Emabega kaawo. Abantu baddiikuula. Babeera omu ne bakanula amaaso. Ne beerega ebica. Ne batuuyana. Ne banywa omwenge. Ne banywa enjaga. Mundaba nnina kye mbadde nze. Mundaba mukyawa. Ebintu bitali mu makulu ekyamazima Katikkiro Omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata Kabaka. Ekisooka bwana Mayiga baddiikuula beba bakkubira engalo bw'oba oyogera obulimba. Abanywi b'enjaga beba bakkubira engalo nga oyogera obulimba. Nkiddamu Mayiga omumpembega mulengejja. Ffe twakugamba ekintu eki. Bw'oba okimanyi nti olina obulima awa bumiri. Ng'okimanyi nti oli soba tonywa mwenge. Leeta Ssaabasajja Kabaka mutulage nga tomufeekinze. Mayiga nkiddamu. Bw'oba okimanyi nti gwe toliddiikuula. Toliga mulengejja. Tonywanga ku mwenge, tonywanga ku njaga. Leeta Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera nga nze bwe njogera. Tokisobola, you can't. Mayiga nkumanyi ku vidiyo kuno kwoli era ne bakwano bo kwe bali. Njagala oleete Ssaabasajja Kabaka. Ate amawulire ge ngenda okuwa abantu olwaleero. Mayiga we banaakulabirako wonna. Bagenda kukumiza omusu. Njagala kano mukasalemu mukamuweereze. Mayiga amawulire ge ngenda okuwa abantu olwaleero. Njagala muvuge vidiyo. We bakulabirako wonna bagenda kukumiza omusu. Kubanga ngenda galeeta mu codes bw'oba toyina raamu nga raamu yo tewera. Please va ku vidiyo. Bw'oba osharinze vidiyo njagala weekonere ka emoji wano nkulengere oba washarinze dda vidiyo. Bw'oba washarinze dda vidiyo njagala weekonere ka emoji wano nkulengere. Ogenda n'okola vidiyo nenga gwe kennyini gwe weeyogerako. You are talking about yourself. Zino vidiyo z'okola. You are talking about yourself. Zino vidiyo z'okola zino. Wabula mubagenderere ababeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe. Wali okirabireko ekyo obwongo yagala omuntu asiba lo abamukutu. Owulira baddiikuula bw'oba Mayiga wasiba lo. Mayiga bw'oba wasiba lo nga bw'ogamba nti wasiba lo.
tambula ku William Street ng'oli bwomu. Mayega bw'oba nga bwe weewaana awo nti wasiba lo, tambula ku Namirembe Road ng'oli bwomu. Mayega bw'oba omanyi nti wasiba lo, genda mu Owino ng'oli bwomu. Mayega bw'oba okimanyi nti ebintu bino njagala mu bisalemu mu biwe muki? Kabuye Patrick nkulengedde muganda wange. Mayega bw'oba omanyi nti wasiba lo, nga bwe weewaana, Museveni nga bw'akulimbalimba. Ate bw'amaliriza Kabaka Mayega gwoddako. Sina kindi ogenda kubeera nga Moses ali, otandika okukubeera nga ki? Beebuuze Mayega yabaaki. Mayega bw'oba wasiba lo, kati tolaba nti gwe munyiwa enjaga. Tobalaba nti gwe ddiikuula. Security yaki omwana akubuuzizza wano bw'oba wasiba lo security yaki. Mayega oli munyiwa njaga. Mayega oli ate tofuuwa lino essada abaana lye bafuuwa because abaana nze essada ndifuuwa bwe ŋŋendako eyo gye ŋŋenze. Kubanga essada linnyambako ku mutwe guno ne gufunctioninga bulungi. Mayega bw'oba wasiba lo nkugambye genda ku Kampala Road ng'oli bwogu. Bw'oba wasiba lo. Other than that, stop talking crap. Lekera okwogera ebintu biki ebyobusiru. Kati baganda bange mwenna abagamba nti mwagala Kabaka. Mumanyi investments gye tutadde mu Kabaka. Mumanyi omusajja gw'empulaizi nga wano everyday muganda wange Bulumbuye. Yavaayo n'atusomesa ebintu bya Kabaka basinga twali tetubimanyi. Baganda baffe mwenna tubeebaza nnyo naddala mu ababeera emmenga abatuweereza message. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Era bw'oba oyina message yonna ennamba ya Kojja Omugezi kweri ku page okwo. Ennamba ya Lumbuye kweri ku page okwo. Ennamba ya Siimwe kweri ku page. Mwebale nnyo bannange. Mwenna abatuwadde message. Mwenna drone zaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okubeebaza. Njagala okwebaza baganda bange mwenna abali e Namibia abasobola okutu-equipinga ne information. Eddwaliro Ssaabasajja Kabaka wa Buganda lyalimu ani yalireeta wano? Eddwaliro Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gye babadde bamukuumiramu ani yasooka okulireeta wano? Nze Kojja Omugezi. Mugende ku page yange. Gwa scrolling awo. Gwalaba awo bw'oba oyina essimu bbiri. Genda ku akawunti yange ogende ku paste ez'emabega. Kati Mayega njagala okukutegeera nti ffe tetuli baddiikuula. Watwala Ssaabasajja Kabaka secretly mu Namibia. Naye eddwaliro lyalimu nze nasooka wano okulipostinga. Ate njagala okubagamba buli muntu gwe batwala mu ddwaliro eryo tawona. Ate ekyo sina ddwaliro. Kati njagala okutegeeza nti Mayega ffe we are ahead of you. Njagala gwe wenna alaba video yange eno genda scrolling ng'olina essimu bbiri oba olina computer w'oli awo oba kuliko muganda wange kuno asimu oba kwoli oba muganda wange Lumbuye kwoli scrolling awo posting eddwaliro eryo era obabuuze nti obagambe post eyo nagiteekayo bbanga ki bannange gye nninze ngende ku gundi endala post eyo nagiteekayo ddi yali gundi ki gwe wenna ng'olina essimu bbiri. Wamukitegeera gwe wenna ng'olina essimu bbiri oba olina computer genda scrolling ku post ze nateekayo emabegako. In fact it was last month oba if not last month. Ogenda olabe eddwaliro eryo ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka towabiteeka ku mukutu gwo ogwa gundi. Ogwo omukutu gwammwe ogwa CBS simanyi omukutu gwaki. Ffe twasooka ne tubireeta wano. Ate n'okkiriza. Kati kimanye nti tetuli baddiikuula ffe ssebo. Ffe ne bwe tuba tunywa enjaga etuwa amagezi. Enjaga bwe tuba tuginywa etuwa amagezi. Bannange wabuzeewo awo scrollinga n'agenda n'ambuulira. Eposti eyo twagiteekayo mu bbanga ki? Baganda bange ani asobola okugenda n'ascrollinga n'abuulira abantu? Kati ovuddeyo wano Ssaabasajja Kabaka wa Buganda byonna ebigambo by'oyogera gwe ddiikuula oyogera wano
bwoti bwe yayogera olowooza manya ekibi ky'olina olowooza nti abantu basiru nga ggwe olina bwe wayogera wano si bwoti bwe wayogera wakati waffe ab'emirundi esatu olunaku lwaleero lwa 18 Ssebalaseka 2024 wabaddewo ensisinkano y'enjawulo mu Bulange Mmengo wakati wa Katikkiro wa Buganda nzayogera nammwe ne baminisita Maanya David Kinkwasajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka b'obusolya. Ensisinkano eno ebadde ya nkizo era abagyetabiremu bakkaanyiza okuzimba kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino. Mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era nekitawaanya obulamu bwe nekitaataaganya n'emirimu gye. Era mu myaka egiyise Ssaabasajja afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu Uganda ne mu mawanga amalala ag'ebweru. Abasawo abakugu ab'Ebukiimaani yagenda okulaba mu Maachi 2024 baakiraba nti okufuna obuweerero bwa nnamaddala Ssaabasajja alina okumala ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewadde ddala emirimu kubanga emirimu emingi gyegimuleetera okukoseka. Abakugu bano baalagirira Ssaabasajja bakugu bannaabo abakolera emirimu gyabwe Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulirako eyo ate nga bw'afuna n'obujjanjabi. kale owulira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe yava Germany njagala muwulire mmwe mwenna omanyi tuba equiping ate muteekinge notices zino. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe wamukwata n'omutwala Germany wamutwala Germany kumujjanjaba. Germany yali ajjanjabibwa. Omwana wuuyo posti akugambye mwannyinazi weebale nnyo nagiteekayo nga 8 ogw'omusanvu 2024. Oba okitegeera Germany yali ajjanjabwa. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Germany bwe yafeiringa omubiri gwe bwe gwafeiringa okurespondinga ku treatment Germany eyo omuntu yenna yena bw'afeiringa okubeera nga arespondinga ku treatment ng'omubiri guganye treatment basalawo ne bamutwala e Namibia. Kakati kyova olaba Germany yali ajjanjabibwa e Namibia nga bagenda mukuumirayo. Kati Mayiga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe yakomyawebwawe Uganda mujjukira muganda waffe Lumbuye yavaayo kipayipayi n'akola video bwe yatuuka ku airport ne bamulabako Museveni n'amugamba togeza n'omulaga abantu bwogeza n'omulaga abantu Abaganda batusse bannayuganda banzisse olaba ate kati ku luno nga Kyagulanyi waali bagenda kubeera bakambwe nnyo njagala muwulirize bulungi. Bwe wamujje Germany nga bamudischarge nje bamugambye nti takyarespondinga towards ki takyarespondinga towards the treatment bannange ekigambo ekyo mukinkyusize mu Luganda temugamba nti ate mbepankirako ng'omubiri gwe tegukyakkiriza bujjanjabi. Bwe yakomawo Uganda Museveni n'akwadvisinga n'akugamba nti Abaganda singa oba ne bannayuganda singa bamulabako ng'afaanana bw'ati nga ne Kyagulanyi ono waali ne bano abavubuka bano abantu basobola okuntwala nga kaguddeyo ne musala amagezi ne mumutwala e Namibia. Lumbuye n'avaayo n'abagamba kye baamukola ebyo sijja kuddayo. Kati e Namibia ne tweteeka mu ddene ne tutambula ne tutuukayo e Namibia twalemezebwa mu katundu ke bayita Owucho kubanga bw'otuuka mu katundu ako akayita Owucho we bakeberera ani ajja. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda obadde omukuumidde Namibia nga talina mmanya ga Ronald Muwenda Mutebi kano mukawulire. Ebbanga lyonna lyobadde omukuumidde Namibia nga tali mmanya ga Ronald Muwenda Mutebi. Kati wano we wali breaking news njagala osirike bulungi owulirize. Bwe mala okukola breaking news zino njagala mushare vuga video eno.
bwe bamaze okukugamba nti abannayuganda bwe twategeera abannayuganda bwe twabategeeza ne batandika okutawanya Namibia kasika naku Namibia sika naku kali awo naye kasika security wise tekamanyira fujjo era wona bannaffe ababeera Namibia bwoba olina omuntu gw'omanya abeera Namibia abanamibia beebuuza kino kye kigenda maaso era omusajja ono Museveni yalina relationship n'oli president yafa ne beebuuza bannange kino kiki kye mwatuleetera ambasada waabwe Bungereza wano n'ambasada waabwe Germany n'abagamba bannange mumanyi omugenda kutuleetera obuzibu kuba kitegeera mugenda kutuleetera obuzibu munnange mu nnaku eziweddeko emabega Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yakomezebwawo e Uganda nga mission ewedde eyamutwaza e Namibia. Nkiddamu Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi yakomezeddwawo e Uganda mu nnaku eziyise. Era as I'm talking to you, ali Uganda mission gye baamutwalirako e Namibia yaggwa dda. Kitegeera naye kyovola prior to that bakoze ebintu bingi nnyo nga baagala okuprovokinga bannayuganda ne babasendera amayumba ne bakola ki nga baagala okusika Kyagulanyi Robert Ssentamu bamuyingize mu bintu bya Buganda emabega kaawo mwawulidde nga Mpuuga avuma president the very same script kitegeera the very same. Njagala okubategeeza olunaku lwe baalirizinga ka video nga Ssaabasajja ayogera gye muli. Ako ka video akali fake eyo mission we yaggwera kati gwe amanyi okugattagatta dots. Nze mbagambye ngenda kujja wano nga njogerera mu codes. Olunaku lwe baalirizinga ka video mujjukire ka video ako baasooka kawa Mpuuga de Mapuuga. Mpuuga kubanga Mpuuga alina omwana mukwano gwe amanyi bulungi nnyo ebintu bya IT. Kati Mpuuga de Mapuuga n'akateeka ku Twitter. Ne bakatwala ne babategeeza ne bagamba nti waliwo amawulire agookya. That day mission yatwaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda lwe yaggwa. Kati ola alongo bino byonna bye babadde bagamba kubanga babataka abo mujjukire bannange nze njagala obbagamba newankubadde nnyina baganda bange bajja wano ne bagamba nti abataka baali bakoze bulungi ogenda okulaba Kabaka nabagamba abataka tebasobola kulaba Ssaabasajja Kabaka abataka nabagamba tebasobola kulaba Ssaabasajja Kabaka ate ne njagala okubagamba bino byonna Museveni byavaayo n'awandiika ebbaluwa ebyo byonna bya kiyaaye. Olunaku lwe baata video ne babalaga omuntu ng'aclaiminga okuba Ssaabasajja Kabaka ng'ayogereramu ezo codes. Ndowooza video eyo mukyagijjukira kanda bo bangirinako wano. Video eyo ngirinako wano oba? No, video eyo sigirina. Olwo olunaku mission eyatwaza Ssaabasajja Kabaka bwe yaggwa. Kakati as I'm talking to you Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bamukomezzaawo ku butaka e Uganda. Nkugambye Namibia baali bamututte ku mission kati mission yawedde. Kati bayina bwe babateekateeka. Video eno nagibakoledde eggulo ne ngibateerayo. Balina bwe babateekateeka. Mbagambye Kyagulanyi Robert Ssentamu baali basuubira nti bajja mulowalinga. Kyagulanyi Robert Ssentamu wa ggwanga lyonna si wa Buganda. Nkizeemu bano bannange njagala mugatte dots nze njogerera mu ngero. Mbagambye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mission yamutwaza Namibia bwe yaggwa ne balirizinga video
kati Museveni wuya akoze eki bino byonna bena diversion we badde babaleetera nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mission yamutwaza ewedde kati ali ku butaka e Buganda kati bakyabateekateeka bannange ennaku gye zijja oba within weeks kubanga drone yange yaŋŋambye nti within weeks bagenda kubawa final news about Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nkiddamu mu nnaku ezitali zaawala oba mu weeks ezitali zaawala bagenda kujja babawe amawulire kubanga kati babataddeko emisanvu Museveni avuddeyo abyegaanye Mayiga avuddeyo mu mulaba responsive ye oba okitegeera kakati babalaze Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'abeera mu mbeera gy'alimu tayogererwa famire ye si yemwogerera famire ye si yemwogerera kati gwe Mayiga bw'ovaayo ne weeyogeza bino ebigambo eby'ekisiru then I call you a fool bannange simanyi lwaki simanyi wawan wakati waffe ab'emirundi esatu olunaku lwaleero 18 Ssebaseka 2024 wabaddewo ensisinga n'enjawulo mu Bulange Mmengo wakati wa Katikkiro wa kati bw'ovaayo n'otandika okwogera ebyo ebigambo nze sikutegeera oba okitegeera bw'ovaayo n'otandika okwogera ebyo ebigambo nze sikutegeera kakati babateeseteese then within weeks bayinza obutasukka mwezi kubanga bakulaze Naabagereka tebimukwatako naye maama Naabagereka njagala okukubuuza maama Naabagereka nze sikuyisangamu gaali maama Naabagereka yonna yonna gy'oli kinyambye nnyo essaawa ziweze 3 eze Uganda wano ziweze essaawa emu simanyi mu Amerika gy'oli ssaawa mmeka maama Naabagereka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yakukola ki newankubadde omusajja yenna bannange newankubadde naffe abasajja tugenda ne tukola ki naye omusajja yenna oba omukazi yenna n'omanya nti omulinamu abaana n'omanya nti omuyinamu omwana wallahi bw'owulira ng'ayina ekizibu weekubako mu kifuba maama Naabagereka gw'olina mutima gwa kika ki abantu bonna bamayiga bandibadde bakola ebintu byonna naye gwe maama Naabagereka situkuyisaamu maama situkuyisaamu maaso naye Ssemakookiro bw'ali kubuuza mukutte akawunti y'omumbejja
Account yo mumbejja mumulaga mwaji hackinga. Mumulaga mbuno yali free. Mwana wawa bannange ne wankuba bannange fe tuyina abaana. Tuyina ba step kids. Olaba omuntu wa bulijjo yekka kanze wano nafiru omwana. Wallahi abantu mwampa amawuli mwampa. Nafiru omwana wallahi abatandabangako. Baganda baffe mikwano gyaffe ndowooza ensonga mugitegedde bulungi. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, Kabaka waffe, Kabaka w'abantu, Kabaka waffe gwe tutunuulidde. Ensonga Peter Mayiga gy'ayagala omutuusaamu ndowooza ebannyonnyoddwa bulungi. Naye ffe byonna weewaawo ebyo ebiri byonna buli kimu kituuseewo ffe tulina okukkiriza nti Mukama yasalawo era Mukama yayina sse ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Abo bonna abaagala ommuggyawo, abo bonna abaagala omutuusaako obulabe, tubakwase Katonda yajja okubasaasira. Kubanga ffe tumanyi Ssaabasajja Katonda yamutuwa era ajja mutukuumira ebbanga lyonna. Bangi baliwo okwagala okumalamu amaanyi, bangi baliwo okwagala okumuzza emabega, bangi baliwo okwagala okuyisaawo ebyabwe. Naye ku lwa Katonda n'ensi yaffe tulina okukkiriza nti buli kimu kijja tambulira ddala bulungi nga bwe kirina okutambula. Era tweyongera okusaba okulaba nga obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka butereerera ddala, buli kimu kiddewo nga bwe kyali. Bannayuganda tufune ku ssanyu n'Obuganda buddemu bulatte.